Omuvubuka Jola mwe yafudde Alien Skin amuzaalidde akabasa era nga wenjogera poliisi saawa zino emukutte atemeza amabega wa mutayimbwa nga wogenda okuba ng'obifuna mu maaso awo era ng'obujulizi abaabaddewo omwana mulenzi ono ng'ate afuna obuvuno obwamuviiriddeko okufa n'akatambi weekali mu maaso awo. Maama Fiina omuvubuka abadde amuvumira ku social media final ate naye amaze n'amukwata mugamba mutya mwansibye mutya bantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mjimpere like era nensaba gwe wenna atanaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell mesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nenyongera okusabira mu nabulwadde abakosefu tisabe ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf omusomi w'eddua onono ng'akola ku nsonga z'amaka business zo nga tezitambula bulungi oyagala kufuna butuuze bweru obanga ogubye kubyo okugenda ebweru tebitambula mukubire kate enamba y'essimu eri awo wamma agenda kubanga akulombereddwa munage Alien Skin wenjogera saawa zino ali munda luzira era nga poliisi gyemusindise okutuusa ennaku z'omwezi nga 9 omwezi ogwa Desemba. Poliisi egamba egirenga Alien Skin ali eyo ate nayo weekola okunoonyereza kale katusaye munnange oba wezinatuuka ennaku z'omwezi nga 9 oba enaamuta oba obujulizi banaaba babufunye nange wamma sijja kulimba omwaka oguyingira nno ng'oli mukomera ojjukira abantu bagamba nti Alien Skin kino ekintu kibaite kinene bwekiyinza mukwatizaamu yadde n'akatono naye maama waliwo ate abantu abadde bamuyinako akakuku oba embibibi kati nabo bafuniddeawo chance kale ate esobola okubanga emukwasa emuyingiza munda ngenda kubanga mbateerako wano akatambi k'omwe yabaddewo omwana mulenzi ono bebamulabye buli kimu ekyabadde okuba bakedde kuggulawo kati mmotoka okugizza emabega ati ne alabika nemuluzingako n'ayagala afulume ayangu okuba yabadde teddukana nnyo n'agala afulume adduke emabega agizizika ekijinji kati mukwagala ogizizika ekijinji n'akiteekeo naye emmotoka waliwo ekyuma kyeyinene emabega eno patro nekimukoonakokko katini nekimukoonamu era yatugambye bwe batuyise banneiba yatugambye awuliramu ku bulumi okitegeera era we yawulidde mu bulumi twagenze n'ayogera ne mu ddwaliro ne tumutwanga ayogera bulungi tali bubi nnyo jasi ng'awulira pain nga womanyi nti omuntu waafunamu ekimukoona bwe kityo emmotoka yes nnene naye nga tulina okugenda okukebera tumanye nti tafunye buzibu bwa munda mwonna okitegeera era ne tumutwala ng'ali bulungi ayogera ne mu ddwaliro mwennyini ng'ayogera bulungi n'omusawo kuba yasabye n'osaba akabaketi afukemukko ku musulu okitegeera omusawo n'akamuwa n'afuka omusawo n'amwekebejja n'agamba abaana buli kimu kiri bulungi oganyizi n'azikebera zonna nga ziri bulungi ne tusasula n'ebbiiru ne bagisasula nga gundi addayo buzzi kunona ki mwana Juliyo okuddayo nona omwana ng'omwana yagukoze dda so bwe kityo bwe kyabadde naye nga yabadde ayogera bulungi ng'atemya bulungi ng'ayogera naffe kati ekitegeeza n'okutuuka essaawa z'akakati tebannamubawa tebannaba bagambye mbu akyali mulago for postmortem naye ate Kibanda agambye ye tayagala mwana kumuzza nga musaleko yadde akulaga nti balina bye bamugjeemu because basobola okuba nga baabimugjeemu eno mu kusookera ddala eno ensambya because okimanyi bulungi ebyo ebintu by'omunda babitunda. Abamu ku baabaddewo nga omugenzi Joramu nga assa omukka ogw'enkomerero ate naye ayongedde okututangaaza mune naye kati ekiriwo ojjukira Alien Skin abantu bangi babadde bamuyinako kaŋŋambe kale ekiruyi era abamu basanyuse abala bali mu konguzi abala bagamba ama tekisoboka oyo naye asibwa kale boogera bingi nnyo nnyinda naye nga bambi batunyonyodde kale eteyo poliisi egamba waliwo essimu eyabbiddwa ey'essente embitirivu ennyo mu ddwaliro kw'otadde n'okkuba abasawo poliisi egamba Alien Skin ebanne bajewa obuvunaanyizibwa oba obuyinza obukuba abasawo kw'otadde n'okubba kati ebimu munaye ku ebyo ate ebimusibisiza ne wano Balista Timo naye ate ayina byali okwogera katusage tubirabe tweyongere kyesimanyi kyenjogera bwe mandi mukyamu njagala bakulu bange bawonale bonsereko mu mpabulemu kye bayita awasinga bakiyitanga trafficking naye ate nga mu mateeka kirabika kituufu kuba omuntu okuziika n'omutima omulamu nga gusobola ottaasa omuntu omulala oluusi bagukwata ne bagukujjamu era abantu abasinga okugenda mu mochari okunonayo emirambo egisinga
baba bagisazeemu wano ng'ebitundu babijjeemu ze nali ndabyeko omulambo gwe basaze byegamba bya ddala kyesimanyi gavumenti waliyo akawaayiro mu medical procedures nti omuntu bw'aba afudde akkirizibwa okuggibwamu ebintu ebyo oba nedda kuba abantu bangi nnyo ensonga za Ryan Skin tugenda kubanga ate tuzeeyongera naye kansooke nkuvuge butereevu paka wa Mama Fina omuvubuka oyo golaba yakwatiddwa olunaku lw'ejjo oluvannyuma lw'okumala akabanga ndowooza kati abadde awezezza ng'omwezi mulamba nga buli vidiyo gy'akola avoola Mama Fina nga we yeebase ne Mama Fina nga we bageze mu kikulu eky'omukwano ne Mama Fina bwegamba abadde ayogera ebintu bingi nnyo nyindera muna Mama Fina era yenyize ng'omuntu yenna ne bamukwata kyokka bamukutte ali mu kwegayirira munange ensaasira azaayira ikisimu nange nali njagala kututumuka ku TikTok omanyiwe buli omu osobola okumanyiwa mu ngeri yo naye ng'omanyikiddwa mu linnya lirungi bannange kinamaze okulaba TikTok egenda kumalira abaana b'abandi mu kkomera weeyise bulungi kasita weeyise bulungi n'abantu ne bw'oba ng'ogudde embuzi osobola okuyamba kati sooka owulira akatambi kano omwana ebigambo bye yayogedde ng'avoola ng'alaga nti yakozesa Mama Fina bu vidiyo gye buli bungi nnyo sisobodde kubuteekawo nemutomba natombye Mama Fina nenkwata mu kinazi kye nenkisika wenti mu mana nengisika Mama Fina n'agamba mwana gwonsise ne mugamba kale tukomba akasolo kange naluka akakomba kakati kansooke muwulireko Mama Fina ni ebigambo ebimu omuvubuka ono bye yakozesa ng'avoola Mama Fina sisobodde kubiteekawo kubanga binene nnyo naye nga ddala abaana muba mufaaki kati naali eri yeegayira munnange maama nsonyiwa yali content munoonye bulungi nga tovuma bantu bannange likes za TikTok simanya viewers zigenze abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa abayina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu bwe tweyongerayo ku nsonga za Ryan Skin yo poliisi omusango gwevunaana Ryan Skin kwe kugenda ne bajjayo omulambo nga tebalina muntu yenna gwe beebuuzizzaako nga omulambo tegulina kintu kyonna kigwogerako yadde ebbaluwa y'eddwaliro n'emu kino abapoliisi baagambye Ryan Skin ne banne baatandika bateera bajjawo obuvumu obutandika okwewagula naye maaso wano nina omukyala generation mukwano gwa Ryan Skin naye ate ayina ebipya byali okutugamba ngenda kubanga mubalekerako era nze munzikirize bamikwano mbasiibulire wano Mukama abampeera kyonna kyebisinga enfulumye onfaya Joram nenjagala tubeere bantu bakulu nabagamba okufa tekuyinaamu politics okufa tekuyinaamu ani gosupporting omuntu bw'aba afudde aba afudde abangi muyina videos bye mutambuza yakoze bw'ati alien yamutomedde n'ebirala birungi ne mbitambuza bwe mutyo akye twawuliddeko n'ensambya hospital nti nayo yagambye nti babaleeteddwa omwana ne bamusuulaawo kintu ekitasoboka ekyo tekisoboka ku alien ebirala byonna bisobola okukozesebwa bisobola okukolebwa nekyokugamba nti akwate omuntu amutwala amusuule busuuzi mu ddwaliro tekisoboka ulaba alonda abantu batamanyi n'abalonda bulonzi ku kkubo ate omwana gw'abadde naye okumala ebbanga abalala ne muwoza saddaaka ne zifuuka saddaaka ono omwana eyalugenza alina famire alina maama alina baganda be obaolyawo ng'alina n'omukyala simanyi nnaku zino abaana bazaala bukyali and we thank God for that kuba tomanya ddi Mukama Katonda babagenda okuyita abazadde obalekedde ani oba kaki kyova olamba kubiriza nnyo abazadde abaana bamwe bazaala mangu mubaleke bazaale tomanya yandibanga ate omwana gwazadde ye mwana agenda okufuukira omwana anyways
So mbadde nsaba ebintu bino mubikwate empola. Obujulizi weebuli nti omwana yeetomedde, motoka yamwetomeredde nga tali mu motoka. Kitegedde kisenge weekiri emmotoka kye yakubye n'ebirala n'ebirala. Kino ekyatuuse ku Alien Skin kikyasobola okutuukako. Juzi wano once again omwami yatomera omwana we, yenda sigala mukozesa nga example ansonyiwe. N'ebintu ebyo bibaawo tulina okukozesa nga example ne tusomesa abantu. Omwami oyo yatomera omwana we mwena ne mujajinga naye nga bambi kyali ku mazima nti yali tamulabye. Kati kimanye nti n'ekyatuuse ku Joram kikyasobola okutuuka ku muntu yenna. Okyasobola okupaakinga emmotoka n'otuulawo mu ka garden co nga tewataddemu handbrake, emmotoka ne yeesumulula yokka n'ekutomera. Mukama Katonda yabikola, si ffe tusalawo. Lwaki olowooza kiryoka okutonda naye nga tekiryoka okutwala? Lwaki? Nabagamba ffenna y'entuuko. Just tetumanyi ddi lwe tugenda naye nga ffenna tulina okufa. Ate enfa gy'ofaamu si ggwe agyesalirawo, Mukama Katonda yatusinga okumanya. So mwenna abasalira Alien Skin omusango mbadde nsaba musooke mufumiitirize, mufune information emala. Kubanga ogusigo si musango gwe nti oli abadde driver motoka amanyi ogivuga, si musango gwe nti emmotoka yamutomedde. Olingaga nti gujja kuba musango gwe okuba nti yamuwa omulimu, which is not the case. Abaana ba Fangon ne family ya Joram nyongera okubagumya. Temuva ku mulamwa, tewabaawo abalimba n'ebigambo ebitalinaamu makulu. Musigale ku kimu kyakwagala muyimbi waffe. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kyebayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde biri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira eby'avudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana. Eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katika kano bayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement. Bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kano. Tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala. Kamuyamba okuyingiza enkwaso ze n'okuzikyawo. Bannange tulina Expowerman. Wabanga alina enkwaso ze tezimala, kano kayamba okwekurizinga enkwaso ze. Afuna premature ejaculation, bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu. Kano kandida oba any harmful bacterias.